Uganda bayina ebigambo bye boogera banenze n'embyewuunya n'obyewuunya. Manya Jacob ne Walukaga tebakwatagana tebali makambugu tebakola ki. Ngenda mu kalulu kono tukoze eki. Ngenda mu kalulu kono. Agenda mu kalulu kange. Kalulu tukwatagana. Eno Uganda yaffe ekyo. Abeebigambo kibalina okumanya. Tuyinza obutakwatagana mu kuwagira omupiira nga Jacob wa Express ndiwa vira. Naye ate ku Nuupu tuba tukola ki tukwatagana eri mu kisaawe gye tujja okwekubira amayinja ng'awagira kirabu ndala awa Man U ndi wa Arsenal. Ki ekyali kibatta Jacob okwo? Obulamu bubamu basajja abasajja tutuuka ekiseera toddiŋŋana oyo nyini kyo entalo zeyakalwana ne bajja be azimanyi ekikulu ku resolvinga conflicts mu bulamu si creatinga conflicts. Enamiri terina walina okukoma mu bulamu omukono gweyongerayo omukyala mwenna yabalema yabaleka kati mwegatta mukyala ki ekintu sibaakala mukyala ki omanyigwe gyo tuve mu bitaviini anedda temugiva ate wali muline atudde ku nsonga z'abantu mwegase Honorable Jacob leero tukimye eki wano kubanga Honorable Walukaga ye twategedde ensonga ze ezange zawedde abaza okusabumitinga ngenda kuba MP Busiro East naye mbadde mperekeddeko gavana wange Najja Nasif nekyali wange Jacob Omutuuze. Kati mukakasa abantu ne kahaga nti muzeewo ne mukaluluke mwende muzeewo tuli baluganda muzeewo baluganda bitako twatabukako diye eki twatabukako mwembi nabakwata interviews twatabukako diye oli omukazi bayagala omukazi oyo nze nali mu interview Jacob n'ompasa yo ne meya nampa saidi ye kati n'omukazi ayinza okuba yafumbirwa ddanga negyefumbirwa bamugoba yafumbirwa akyaliyo kakati olesa eki interest forms zange zikomeza olunaku lwaleero nga negwanyiza okuddamu okubeera ku kifu kya division ekisango eri Makinde Sabagabo oba gye bayita division meya saa yenna omuntu yenna nga oli eyo oyagaliza nneko ebirungi ngokusatu era kwanjula ate betaka kunsondera mikono gyange gijja okunsondera kubanga abantu balaba abantu ebiseera bisinga naddala ku sayidi yaffe amida personality abasajja tubako ne bafana nga bakazi okitegeera nti gundi yafunye omukazi aba afunye disappointment mu bulamu naye end of the day nti ndi so happy timukusanira kwanjula basabire emaka g'abakazi mukama gw'omukazi gengera omukyala balina kukola kikunguba mukyala muganda zisire muganda nekino kyekiri kimanya nekiggwa